Uno munnamagye ate atadde ebyama byetubadde tutasuubira byetubadde tutamanyi byetubadde tutalowoozaako muganda wange mukwano gwange munnamagye abitadde baganda bange bataata bamaama twongera obajjukiza n'obategeeza nti ensonga z'abannayuganda tuzikwasizza maanyi era zitambulira ddala nga zigenda mu maaso ne waliwo ebintu ebimu bye tuba twagala okukoonako bye tuba twagala obatangazaamu oba bye tuba twagala okubabuulira naye baganda bange twesabire nnyo tuli mu nsi ey'okusoomoozebwa tuli mu nsi eyina ebibuuzo ebingi weewaawo nga ansa ntono naate nga tulina kwebeereramu okulaba nga tuyita mu challenge zonna era twebeereramu tutya tweyimukiremu twerwaneko tubeere n'eddoboozi buli kimu kyonna ekituuka wano kituuka lwa nsonga era buli kimu kijja ttambulira ddala bulungi ate buli kimu tusuubira nti tujja kimegga abo abalowooza nti be bategeera abalowooza nti n'eggwanga lyabwe abalowooza nti ffe tetukyalina mugaso bwe be balina bokka omugaso mukama ajja bafugaza mu maaso gaffe ne mu maaso g'abalaba beffe tulibeera bawanguzi njagala wulire ebigambo bino naawe abadde aweddemu amaanyi weeyongera amaanyi kubanga olaba ne bwe tubadde tusuubira nti tebaabeeyo ku kye bagamba nabo kati batandisa okubyogera tetukwata bakulembeze balina ensa tetutera kunoonyeza bujulizi tusobola okufuna nga tetukutte muntu amuvuga oba ddala driver we twogeddeko ne bannakyewa abalwanirira eddembe ly'obuntu ku nsonga z'amayiga nga bano baliko amagezi ge bamuwadde ayinza okuwaaba okutwala ensonga eri omuwaabi wa gavumenti ayinza okutwala ensonga eyo eri ebitongole ebibiina ebyobannakyewa nga ffe ayinza okutwala okwemulugunya kwe mu poliisi naddala mu nsaagi zino nga waliwo ebiyitiŋŋana nti abatamanyiddwa beenyigirwa mu kukwata abantu ne babasobyako wabaluseewo okutya nti singa bekikwatako naddala mu bitongole by'okwerinda tebavaayo ku nsonga z'okutulugunya abasibe omuli n'okubakako omukwano gw'ebikukujju ebikolwa bino byandifuukira ddala baana baliwo waliwo n'okwemulugunya nti etteeka li Prevention and Prohibition of Torture Act erya 2014 Now, mubiwulidde byonna Kazimba Mugalu ne bannaddiini muli luddawa mu bintu ebifaanana bwe biti wano mwali mulidde omusimbi gw'ebisiyaga watambula boda tu boda nga tova mu mawulire nabagamba Kazimba Mugalu aspreadinga bisiyaga ne muwakana nga nabagamba eyo enkola gye bakola nga beefuula balwanyisa bawagira kubanga bisiyaga bebagala okuteeka mu matu g'abantu ne muwakana gwe yagamba mbu weeyawula ne ku church Canterbury ne weeyawulako n'otandika ekityo olw'okuwala n'ekisiyaga oli luddawa mu biseera ebifaanana bwe biti Dobozi kiri owagasseeko ku mitwe biti Interreligious Council muli luddawa be baddala nga muweereza Katonda njagala bakwate omwana wa Sserwadda bamusiyage njagala omuntu ankwatire Sserwadda amusiyage ankwatire Kazimba Mugalu amusiyage anti mwe mwasiga ebisiyaga mu ggwanga njagala olumu omuntu abansiyagire muli luddawa mwe bakasitodiyani b'eggwanga mu biseera ebifaanana bwe biti bwe mubuulira bwe mwogera biki abannanfuusi basajja mmwe muli bannanfuusi Kazimba Mugalu yabadde mu kutikkira simanyi okuteekako omulabirizi w'ehoyima yayogedde ku be baakwata ku nguzi era n'akoogerako katini bw'ati era bannange enguzi abaana mubate lwaki toyogera ku kino ekyakukutula kubanga wakutuka ku Canterbury nga tuyagala kuwulira kigambo kiyitibwa kisiyaga olwaleero abantu b'otembeeta be basiyaga abaana gwe kurayije naye bannange kurayije akakatwe kakukulanga emmumbwa ya mukalakaasa omwana yajja muyinza mutegama mbu temumanyi bakola bintu bino ng'omwana mwesigwa yajja n'ababuulira nti gundi ne gundi be bampamba kuba mmwe mwawamba mwesigwa
ne mumala ne mukikyusa mwesigwa n'ababuulira abantu abamuwamba bo lwaki temwabakwata olw'okuwamba mwesigwa kuba abawamba mwesigwa bwe mutabakwata oba era be bakomawo wamba bano oyinza otya okugamba ggwe nti tomanyi bantu bawamba gundi bawamba bantu osobola otya okugamba nti tomanyi bawamba bantu era kati tubuuzaani Museveni yagenze eruweero naye abantu b'eruweero sebo ne bakuŋŋaana ne bamukubira n'engalo Museveni yagambye nti obunafu bw'abantu abantu be babbako ettaka bunafu bwa chairman n'ow'omuluka ababba amataka bajja n'emmundu bachairman bwe bayimirirawo nga mubakwata nga mugamba mbuno mbu bayimiridde be baziyiza emirimu gya gavumenti kubanga abantu abajja abantu ku mataka balina obuyinza Museveni muyinza mutyo okugamba mbu bachairman be baleeteddwe okutwalako abantu amataka mu Luweero ate ab'eggulu ate aba mu Northern Uganda ate abakyoli ate abakalamojja bwe baba nga ab'eruweero bwe mumala nga mugamba mbu abantu balonda bubi Uganda yonna bw'eba yalonda bubi nga teyakulonda ku ntebe watuulako otya ku ntebe watuulako otya nga bannayuganda bonna balonda bubi kuba buli gy'olaga ogamba balonda bubi buli gy'olaga ogamba balonda bubi bwe baba balonda bubi ani yakulonda era bwe baba nga bachairman bonna nga banafu nga kyekireese okubba ettaka mu Uganda yonna gwe gavumenti okola ki era bwe muba mulemereddwa lwaki temutuvira lwaki temuva ku ntebe bwe kiba nga abawamba abantu si yemmwe naye nga abawamba abantu babasinza amaanyi abantu ne bwe babagamba nti gundi kuba mwesigwa yababuulira amannya g'abantu n'abamwokya omunyarwanda wa Bobi yakomyewo nga bamwokya bamusodomayizinga wabula bwe bamukwata bamutwala ku poliisi era mmwe mwamuta naye kulayijja eddala mulowooza abaana bammwe bagenda kubeera mu nsi muno mirembe oba mulowooza mugenda beera mu buyinza ebbanga lyonna ki ekibagoba mukiwulira oba temukiwulira naye senga bukyenkya nga kibakutte mugenda tugamba ki Interreligious Council bannaddiini ate nammwe bannayuganda kamukirabe muyinza mutya okubanga mukyagenda mu makanisa kati mukambabulira ekintu ekibatuulidde ekiyinja ekibatuulidde kikino politics wange olwaleero afudde kubanga baddemu ebintu bingi naye obudde bugenze ekituulidde bannayuganda kikino wammanga bannabyabufuzi ba politicians abatali ba revolutionists abali mu politics nga tebali mu nkyukakyuka eddiini ebatuulidde ebalemesezza okwenunula bapromota abategeka ebivulu n'abayimbi abo abali mu federation abo abaferedesoni abategeka ebivulu enkya n'eggulo nammwe ne mubagoberera bayibuli egamba mujje gye ndi mwenna abakoyera abazitoowereddwa nange n'abawummuza newa Yesu weetwalayo ng'omaze kuzitoowerera naye bamba temunnazitoowererwa nga mukyagenda mu bivulu ekyokuserena kyakaggwa kati mbu mugenda kula bonita sigaana era siri wa mutima mubi Shiba okutegeka ekivulu naye kati Shiba alina ennyimba mmeka Shiba agenda bayimbiraki mbu simanyi emmeeza ya miliyoni mwe mubirabanga ebyokusaaga wali ali mu peesa eryo nga yanyiga peesa eryo
ba promoter simanyi ate ndi musoga ali jindi era te waliyo gundi simanyi mbu obwana simanyi bwani simanyi mbu obwana butupangisa ate tusula mu ndongo simanyi agenda bba kubendongo simanyi mbu musoga yesigame mamba embwa yesigame mamba byonna waliwo abanyiga amapeesa ne mucha kumata ne mutagenda mu chachi yonna ne mutagenda mu kereziya yonna Sabasumba Sabasumba n'abasumba n'abaweereza ne batuuka mu chachi nga baliyo bokka ekivulu ne bakitegeka Abitex ne bajjo ne n'omuyimbi ne babeerayo bokka omugugu ogubatuulidde gujja bavaako njagala naye mumanye ekintu ekiyitibwa lonki mumanye ebbanga Ragadi lye yayimbira nga takola lonki mumanyi Ragadi lonki ze yali mumanyi Ragadi ebivulu bye yali in fact Ragadi ne Kanyomozi be bantu abatakola gundi bivulu naye manye ennyimba ze balina siri wa mutima mubi nti no Shiba simwagaliza ng'omwana wa ghetto sisobola butayagaliza Shiba naye mbabuulira kirimu ekintu ekirala kubanga n'oli akimanyi nti kati Kenzo bw'anaakola ekivulu temujja kujja naye ate ayagala abakwatire mu kivulu kubanga nange ku Shiba bwemba wendi bambi nange mutwalirayo omutwalo naye waliwo atunyiga amapeesa nti kati kyovolaba kati abantu abakola ebivulu simanyi abakola lonki simanyi abakola baki omutunira nga wasimpase sister gundi ono omulema sister ani ono Chumi alina lonki Shiba alina lonki gundi ono ekinavaamu ne gundi ani I came using foot akona kaka lonkingi era mugende musasule kubanga oba oyagala omukwatirwa ekisoomu wagire simanyi Shiba yafunye emmotoka simanyi bagigize mujja gamambu nyina omutima omubi kulwakuba nze simanyi givuga oba mbuno olwokuba sigirina si ensonga enkulu ebyobufuzi byakyuka olw'okuba kati abo abantu be batawaanya Museveni kati naye be yazzeemu ge mapeesa gatunyiga ate ghetto tuyina wanulaavu era ffe tujja okugendayo tubeererewo Shiba waffe I came using foot ako nako tugende tukalonkinge ne bolaba babapikapika batu simanyi Ozambe simanyi Shifura si yennanyini luyimba olw'Ozambe talina luyimba bwe yagenze okuyimba yayogedde bwogezi simanyi nagamba Ozambe ekintu lwaki kati ekintu Ozambe nagaana ekintu wachi amina kwenda kubanga Ozambe mbwayimba babikola babigendedde simanyi kati ate bamuwasizza simanyi bamukoze make-up kati ate afaananya akanyonyi kati ate bamumunaazizzaako kati ate amagulu galinga ag'abacukuyu ayimirira bwatu galinga ebyo byonna babitukola kubanga bamanyi olw'okuba amanyi nti Museveni ffe tumunyiga amapeesa kati naye anyiga ffe amapeesa ng'era ayita mu ffe ebintu ebyo byebijjidde ddala abantu oyo omwana mukunja atasera yali w'amaanyi ng'ajja n'akola ka vidiyo ke alinga naye nga mukunja arizoninga kati olwaliro ali mu kupuushinga Shiba ebintu byonna byeyatangaazanga eggwanga takyalina budde bwabyo ali ne Shiba bazze eno batunyiga mapeesa kubanga ffe purobulemu Katikiro yakubye omwana wa ghetto namugamba nyamba akasajja nanga akasajja kandi bubi naye weebale yongera ogere ekintu era ekintu ekyo gundi ye yakintangaziza obulungi Geno Gaddafi yagambye wamma gwe mwana gwe naye bannanga abantu mwakoze omusajja yakafuna independence ne mumuvira nagenda kuba wansi emboga yonna nesammuka mbwabuuka bamukwate bamuviridde yakafuna independence omutwe kati alina kibajjo kukopereza bintu mbunna abuuka eri mbuno bamubake abalugwala simanyi babadde balugwala babadde bakikuyu ne bavaawo yalandinze bulungi twakugamba wagwa n'ogaana bw'ogaana okukimanya nti wagwa mu music Katonda akikuleetera symbolically n'okikwatako symbolically in symbolization of English yabuuse n'agwa ku ttaka bw'otyo bw'oli mu music kasa watandika okuva mu kuyimba n'obogola ha
ng'omanya kati oli ku ddongo nga bwe walandinze ku ttaka bulijjo kye tukugamba anti kasita owakanya leva esooka eyo ng'ekutuusa ku ndala eddako bw'ogaana ng'otuukira ddala ku ddongo waliwo wano akanvuma nakalabye kalina amagulu gakalinga ag'omugenzi yikyuli naawe onvuma noddira embaliga n'ozigatta n'ebitege mama nyabo n'enkobogo ku muntu omu yoba eyo ngenzeeyo ntya abasajja batunyiga amapeesa nga bakozesa ffe kyova olaba kuba kati bebekulu tayinza kujja kukola lonki temujja kgenda tajja kukola kivulu kenzo tajja kukola kivulu ne mugendayo abo bonna babamanyi tebajja kyova olaba baatudde ne bagamba kati tubakolere ki nti omugenzi Moze radio ne maama we simpase okitegedde genda olabe lonki eziriwo kati ojja kakasa nalabye mama fiina kulonki mama fiina ani yali afunye chance n'alabako timba emize embuzi oba ente timba ng'emize ekintu nga bwekula ekula bweti ngene ekola bweti nene ekola bweti mbu mama fiina soye mbu nayambadde akateeteeyi alinga timba emize ente eba nange mama fiina kati kulina kwambala gomesi oba kale n'oyambala ekinigeria ekitengi wenna n'oggwayo bulungi n'oyambala bulungi wooti naye naweekeka mu kantu ka laasitiika olinga timba eyamize embuzi nga tunulidde fiigule eri neŋŋamba banaye mulabe fiigule figa banaye naye nange nja kuyiga oluzungu wanudde kozi bakiyitaani figule figa si ye figule mu luzungu nekyo abagiyita natule yeyo ngenzeeyo ntya mu bayimbi omusajja yasammusa omutwe eyakafuna independence you're not independent twabalaze nti tukyabakolonizinga mukyali mu korone yaffe oyo omwana twali tumulina nga ffe tumulina yeetooloddwa ba Gaddafi ba tawa nga wakabi ne bakuvira ne bakulekera SFC lwe wali ne tawa tewagwako ku ttaka kati oli ne SFC otomera eddongo amalala gakulembera ekigo bayibuli weegamba KCCA naye bannange you are many for nothing mutebereze Uganda tuyina la MP ab'ebitundu n'ekiteezo erina MP erina minisita wa Kampala erina road mayor erina executive director naye mufa kasasiro abo bonna baliwo kutuukiriza Museveni kubeera mu ntebe kuba tewali kye baali bakozeewo nze mmiya buloga abantu bampa ensonga zaabwe ez'ekiteezi nenziteeka ku mmeeza nenziteeka ku likodi nengaba n'amasimu ne MP ne tumukubira essimu ow'ekitundu ekyo n'agaana okukwata amasimu gaffe ne mbagamba muwandike ebbaluwa ne bawandiika amabaluwa ne mu ofiisi ye mwegali kati olwaleero atambula ne bukamera okulaga nga bwanakuwadde ennyo nga bwabwe yes si ye yali alina okukikola naye akiteeke ku likodi nga nze bwe nakiteeka ku likodi Lodi Mayor ne bwatugamba nti kale gavumenti emutuulira obutatuulira byayagala kukola obuyinza bwalina nza I can incite social media ne mbagamba tukole kino I can incite nti tukubire gundi amasimu bingi bye tukyusizza wano Lodi Mayor nga alina obuyinza ddala lwaki teyagenda nayogera n'abantu b'ekiteezi n'abagamba temuddamu kukkiriza mu mmotoka ya KCC kuyiwa wano Kisasiro nga nze Lodi Mayor ne bwe mba siina gavumenti nga ndi mukulwana na government ne bweri bayayize excellence Kyagulanyi ndigirwanyisa mpaka mu ebyo byenzikiririzaamu
bwe biba by'abantu ne ngamba tukungane tewali kuteeka wano mu mmotoka gwe tuyitako negenda ekiteezi tujooke Lord Mayor yakikolako kubanga jagamba nti bamulemesa ye tayimplementinga nti oba babyogerako ki byonna bye balimu bya politics era balaba buli omu alina obukamera okulaganga bwakola ennyo tebereza bayimiridde babiri ku podium emu ye ne mulima mayuni ngona agamba bannange ebintu tubitwale eddundu sabagambye eddundu samubagambye wano ate noono mukwano gwe mulima mayuniro ya munne n'agamba nedde eddundu temujja bireetayo bannange tuganye wulira eyo yonna ddiiru yakulya ssente bayongeze okugira okukakkanya ab'eddundu oba babagambe okubagula okuvaawo naawe ekiteezi bwe baali bagulawo waliwo abakesisa abadduka ne basooka waliwo akapaati ke baali batundawo nga baagala okugaziwa abakesisa abaali mu kansa eyo ne badduka ne bagulagula waawo obupoloti mangu bagenda otuuka okubutunda buli poloti batunda obukadde 7 and above byonna nga bwe byali mbimanyi naye byonna mubikole ekimu ku kyempuliddemu mbw abaafiiriddemu mwafiiriddemu omuntu wa Sseggona waliwo fulaati eyabuutikiddwa ebisasiro ng'ebadde ya muganda wa Sseggona mu ssente za Sseggona naye yafiiriddemu mubitukole naye crowback naye mugirinde ne Sseggona bulijjo tubuuza ye Sseggona atafiirwa leero mbu yafiiriddwa waliwo omuntu we yafiiridde mu bisasiro mbukaline yabuutikiddwa ebadde waliwo emu ezabadde eza muganda wa Sseggona naye yafiiriddemu muzirye Museveni azibawe naye impact nammwe mujja giwulira ate mugiwulire negatively not positively oyinza otukuŋŋamba nga waliwo minisita wa Kampala waliwo RCC waliwo MP waliwo executive director waliwo mayor kasasiro natta abantu mu Uganda etteeka lyokka erikola erirwanyisa nuupu obwongo bwonna buli ku ntuula ku nkuŋŋaana ku nkiiko za nuupu buli wayita nuupu n'abo bonna abakesisi babivaako bali ku kintu kimu kukola ku nuupu waliwo wano ogusajja ogutambula ennyo gwasooka kubeera gwa kesisi ng'era gukola ku nuupu era ekyamugisa mu kesisi okumutwala mu LDU bamuyingiza amagye yali asula wali ku Salama Road era ndi mumukolako profile ngenda mubaleetera ennaku ezo atambudde nnyo naye ngenda kumubaleetera mu bisinga kaawo ekyamugjayo lwakuba yabeera mu kesisi naye ng'omulimu gwe kulingiza nuupu oyo yali wa kesisi oyo era ndi mukumuprofiling essaawa yonna mubaleetera oyo ng'asula Salama Road era omutima gwe yayolesa gwe gwamuggisawo ne bamutwala mu LDU ne bamujja mu LDU ne bamuteeka mu military kasisi eriwo okulwanyisa nuupu na Kyagulanyi kati abantu bafudde kasasiro naye bonna abafudde si banuupu era mulimu n'ab'NRM oba n'ab'enkyukakyuka mwebali naye n'ab'NRM mulyoke mukakase nti Museveni gwe muweereza Museveni yalwala amakiro alinga embizi yalwala amakiro asobola okulya abaana be alya abaana bazaala mwabeeyita ab'NRM nammwe Museveni abalya nga mwina ba RCC mwina ba RCC ba RDC mwina ba DPC mwina bonna bakola kuki nuupu kangende mu kigambo kya Katonda kubanga n'obudde bugenze now mukwano gaffe Katonda wa Ibrahimu ne Isaka ne Yakobo tuli wano okusoma ekigambo ky'ekitukuvu kuko olojja osomesa oyigirize ganya ebigambo ebiri ku lulimi lw'obiyite ku lulimi lwange bigenderera abatukuvu bo bibala ebibala n'ebibala byabwe bibeerewo mu linnya lya Yesu nange oluvannyuma lw'okubuulira abalala nemu okuba atasaanira in Jesus' name amen. Omutwe gw'olwaleero gubuuzizza mu byonna bye tuyiseemu tukole ki bye tuyiseemu ne bye tulabye tukole ki kubanga tulezeeko
kukubonaabona okusembayo naye ate tulabye n'engeri gye kisoboka okuvaawo kubanga tulabye tulina asobola era tulabye omulembe gwaffe gusobola kati tukole ki wulira tugenze mu kitabo kya Makko essuula 4 njagala kwebaza Katonda olw'olunaku lw'eggulo bambi olunaku lw'eggulo ne vidiyo yajjo nayo mwagitegedde nnyo okusinziira ku bwempulira ne bwendaba Mukama bawo omukisa waliwo yangambye nti ate lwe nabuulira ku bbalamu lwe nali nsoose okubuulira naye ate mbwe eggulo lwe nasoose so njagala kyebaliza Mukama bwe kibanga bwe kito bwe kiri kati njagala tuwulire ebyolwaleero Makko essuula 4 okuva ku lunyiriro lwa 35 essuula eyokuna ate ye byonna mukyama awo ku lunaku olwo bwe bwali buwungedde n'abagamba nti tuwunguke tutuuke emitala weeri bwe baaleka ekibiina ne bamutwalira mu lyato nga bwe yali era n'amaato amalala gaali naye awo omuyaga mungi ne gujja amayengo ne gayiika mu lyato n'eryato lyali nga ligenda okujjula ye yennyini yali yeebase mu kiwenda ku kigugu ne bamuzuukusa ne bamugamba nti omuyigiriza tofaayo nga tufa n'azuukuka n'aboggolera omuyaga n'agamba ennyanja nti sirika teeka omuyaga ne gukkakkana n'eba nteefu nnyo n'abagamba nti kiki ekibatiisa temunnabakuba nakukkiriza ne batya entiisa nnene ne bagambagana nti kale ono y'ani kubanga omuyaga n'ennyanja bimuwulira now Bayibuli egamba bw'eti abayigirizwa baali ne Yesu mu nnyanja ne bafeesinga okufa ennyanja n'etabuka ne bafeesinga ku kufa ne bakkiriza nti kati sawa ya kufa naye bwe baamuzuukusa n'alagira ennyanja n'eteeka wano nno yali yakabalonda nga bakatandika minisitule oyo olwo minisitule ekwazza nga Yesu n'abalaga obusobozi bw'ebyo bye yali asobola okukola abasajja ne bagamba ono y'ani gwe tulina omusajja ebintu ng'abikola bulala ng'abikoze era conversation yagendera ddala mu maaso bamubuuza n'omubuuza bamugamba n'omugamba musajja twongere ku kukkiriza olulala yatambuza Peetero ku mazzi n'abagamba temulina kukkiriza ne bamugamba twongere okukkiriza naffe twagala obbikola twongere okukkiriza baali bamaze okulega balaba embeera embi n'abalaga ne bwe basobola okugivaamu ne bamusaba kwongera kubeera mu ekyo basobole okuwona ne bwali banganga taliiwo vidiyo ya leero egamba ku bye tulabye ne bye tuyiseemu tukole ki Museveni yatuyooga awataali solution Uganda nyanja yabimba n'ebimba ng'etumalawo nga tewali ayinza tutaasa naye Yesu n'asituka n'amugamba tulaba ebintu leero kyembadde mbuuza Kurayije omwana mwesigwa yajja n'amugamba Kyagulanyi yanjo kya paasi ne